ente zonna tuzitadde mu campaign tuleesa abantu balidde pizza naki ng'olonda isima Katonda amutwala enkya mube serious osegera ekintu kye nkugamba neesimbyewo kyensaba akakiiko k'ababloga tugule mutegegendo teeka akalulu nga giraasi abantu benaalemu abo mbatya kaye kikyogenda otandikirako tugeze bakulonze kuba president ng'oyisemu kyengenda okusooka okutandikirako actually bayirayo isimanze kyemanya agenda kunnonda kubaddiza peegi zaabwe bwe zinannema okujja eri nja ziba kulyetingira nga gyendisebo gye baliko mukulu wako ntegeddeko nti nogwomu ku bantu kumanya aganominatingidde okubanga ofuuka president wa association y'ababloggers era obadde obalaba bali babadde bagoberedde naye nga nze okufuuka president nakoze eki nafuuse dda ninze just kulayira otandikira kuki isma tugeze bakulonze kufuuka president w'abablogger mu Uganda njagala kubakumakuma nga nsobola obbajja ku poliisi nga nsobola okubateekerawo akawunti ya munno mu kabi nga nsobola obbagatta eddoboozi ne libalimu ebyaddala okumulobingira eyo ministry yakati ya health eyo erimu sente zaffe nga babloga okimanyi nti Dana Atune alina billion 5 kusensitizinga covid nene ekikumi n'ekimu talina muntu gwakiwa kati njagala muwandikira nga nfuse president come next Wednesday muwandikira mugani waziganira ngenda kudda ku dirisa lye mugambe sente andage sente bamawule ekibaziwa ekigambibwa okuba nti nomukoza association eno kusimba nseke kyogerako ewasale tewakyali sente oba bazimugana oba bakola ekyo vola akamiliyoni bamuwadde miliyoni 2 newunye ne kamiliyoni ezo miliyoni 2 ng'ozimpa eggulu nandizikanyugidde ezimpadde miliyoni 2 abantu 2 naye bannaye abayimbi bagudde I was disappointed very disappointed nze mpagira kamiliyoni naye miliyoni nze naliko wa president nangamba oba yekamuka mu bitya mungenda mpe basa nga excuse me president wendi dango ine basa yange mu ngalo ndigitwa nangamba why ne muga soro kundagirewo mukyala nampa ngampadde kiwagu info kyettoka omusajja yaseka nasangula n'amaziga miliyoni 2 kamiliyoni ngogenze n'abantu 2 mu kaga what is that money kitegeza kamiliyoni yafunye mitwalo 6 ngojeko oluseke kyekigendererwa teri luseke ekisooka nze njagala kurobinga sente ezibelonginga kuba bloggers nti tosobola kuŋŋamba nti Dana Atune alina biliyoni 5 kusensitizinga covid n'abanga tandaga baaziwa bano abaana kankubulira amawulire kati gali eno gali ku blogging abantu kubategeera njagala bano abaana babenga bakwata ku ezo sente wetuva tugende kuza sirimu wadde si balwadde nnyo naye kaganga basobola okwogera sirimu ku peegi zaabwe balina following nga basobola okwogera TB naye omusajja gobawo wa TB simanyi oba alina peegi naye bameka ababiraba osegedde kintu ekyo njagala abaana nga blogging weguli mulimu nga nsobola obbalobingira nga babikola yes of course nsobola okugamba 10% sigala mu association endala ne babikola kyenjagala okukola anti kuba mugezi wetwanywera amata omutali mazzi gwakulya ku muogo gundi mubisi ng'omeketa tolaba njawulo bino si bigwe bino si byakusamira nti jangu osamiremukko bino bya bukozi kyovola batuli wano tetukatigo omanyi kyekitutte okutuula wano kaye kigambibwa okuba nti nno waliwo babloggers ab'enjawulo bemutagetinze okubeera nga tebagenda better part of this naddala abali ku bibiina ebyopposition wamu n'abali ebweru w'eggwanga iyi naye kakati labayo nze ensi yonna emmanyi nti Wisdom tavuma Bobi Wine simanyi Wisdom naye olwenaalemu omanyikiddwa olwa president Museveni tonkubako bisiraani nze mpagira president Museveni otegera kye mugamba olwa NUP mpagira NUP wekola ekitya kakati kankubulira ekintu kimu tewalabye Bobi Wine nga asayininga $1 million mukaaga kati mbuulirayo munnauganda eri asayininze temumanyira kwogera ku bantu lwaki nga simuwaana I salute Bobi Wine Bobi Wine wafuuka president wa Uganda tagenda tumenya kulongoosa nnyumba y'entebe why lindako ennyumba ye yokka yeemagereze State House omanyi nti Bobi Wine afuuka president wa Uganda asobola otwala emyaka 2 nga tayingiranga ntebe ng'ali magere ate kakati n'ennyumba ya muganda we nga agifudde command wali mugenda regulatinga mutya bablogger bannammwe ku association abantu abamu baagasa kintu tobaregulatinga nti obataddeko mateeka oba okisse bw'oleeta amateeka kifa these are black people balina ennaku bakulidde ku miggo basomeddeyo kabulengu kagamba obaleetera amateeka they won't accept gundi entice them bagayire katukole kino nze sikiriza muntu kugulira amateeka omufuga awo tajja bikola naye mutuulamu n'ogamba mbana mumanyi tukendeze kukuwemula tebajja tutegeera bulungi simple as that because we have a big voice ekigambibwa okuba nti nomukozi association eno kusimba nseke
okyogerako ki si kituufu ffe tuli kulongo ttaamu tubadde wano mu meeting twecontributinze mu million 5 nga tubadde abantu nga 12 so intention yaffe si ya just a small sentence zemwogerako fe we have a bigger goal because this is a new industry employing abaana bangi at free will abantu bekozeemu omuliro kati wakko mu inspiring abantu abaana ba youtubers ba twitters ba kibonna bazze n'abebweru tujja baweerezaayo era nabo tufunemu banomini ogenda tugezo chief officer president ogenda regulating oti association yenu babloga bonna babeere wamu under your umbrella anti kati tugenda kola fe tukolaganye ne police nayogeddeko ne mukulu Paul Lokech ekintu tukeno kola CID bloga yenna ajja kulaba nti okwewala en association ate oba ogwa mu buzibu buki kuba bajjanga kukwata bankubire bakubire ttiimu yaffe ku office tugambe yo tetumukola ki si waffe either funako kyogwama banamawulire balina ki abebigaali ababoda lwaki abantu abali young and modern can't get organized ekyo kyekindeese muso nga abazzukulu bange ogenda kwawula otya bloga ku Facebook era bloga yalina intention ndowooza olabe mu contribution buli omu abadde awaayo at free will okitegeera oli just ojja obuzira yajja okugaana agambe nze temumbuulira naye nakirina for long term yazze dda ne basasula ssente ezibadde ziri amazing okitegeera nawe ndowooza ozirabyeko nti tucontributingira mu mitwalo 10 abaana tebeeguya so this is a long term process tutegeddeko nti no mubamu kube mugenda otusookera kugendako ye genosale era information eraga nti neyo mukwe yabagambye okwegatta musobola okufuna ku ssente za gavumenti not really this is a thought gye tubadde nayo akabanga naye genosale oli abyogedde kazi campaign gwe tuvuganya naye neffe aim yaffe si ya genosale mostly ate wakituvane ku genosale twandibadde tufa nnyo ne ku ministries ministry of information and technology gye tulina okuyamba ne tuyamba health ministry for disinformation on covid malaria mosquito nets kati ezo sente ziba zitukola ki zituyamba tugenda ku company nti KCCA eyagala kujja baana 7 ku kkubo fenna ne tuba nga tubloginga ku kintu kyekimu twagala positive blogging ndabye nga muli mukola association eno abasinga ku babloggers abadde ba NRM blogger wa NUP ali ettale atabadde waneno talowooza nti nomusosola ate tusosola kubakayo wisdom wuuyo si wa NRM neera si wa NUP kati olaba noyazze etegeeza nowa NUP aleme kuba na low self esteem biri ya politics byaggwa nze protecting interest yo nga blogger youtuber kubanga bwe bakukwata ku poliisi obulumi bwabuwo tebubeeri nuupu tebubeeri kyo kitegeera naye nsobola okujja nenkujjayo nodda mirimu gyo en association tegaana kukola bintu byo babloga abali ebweru mugenda bakola mutya tugenda baweereza ba representative batuyegatteko nga okubeera organized ekisinga isimanga tusiibula omusajja gwoyisinga okwogerera mu association amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleon bagenze eggulu ne basinkana genosale era okukakkana nga baddeyo miliyoni 2 transport badde e Kampala n'abagamba beegatte kuwuuma ekyo kyogerako ki nkyogerako kirungi kubanga Chameleon kyeyali ayagala okujja mu uma nga zengaani okitegedde kati azenga president waba superstar mu uma si mugatta mbaka Chumbali no offense naye yanga artists babe mu byabwe okitegeera umeja ulemu era kati yayawuddwa era bamututte ku NCC jatule ndaba the associations bili under one umbrella superstar association ne musicians association zili wa mu babagambye beegatte nanti laba ali Chameleon yali yakolayo federation kati superstar association nemusindika kubwa federation kati naye ume inoteeka omuntu ku federation ne bafederatingira wali naye nga olina okumanya ate Chameleon ye president wa federation kati superstar association gye bagambye yegatte ku ki kuwuma kirekawo Chameleon saawa eno because babadde babisanya ne CD okuba nti buli omu ayagala kubanga afuga era Chameleon yagenda ofuga wa federation kubanga ne Cindy ajja kugira mu woman Chameleon agire mu superstar association bagende ku federation where you federate kati yo Chameleon ate yeja afuukira omulala sibula mbagala nnyo mwenna abali ku wako omwana we Kaliro boy mwebale nnyo mwebalire ddala mbagala nnyo mwekuume covid ate musabaligane twekwase Mukama Katonda mu kutya Katonda empisa mweziva atoyise bantu kuloda mujjukire bannange ngenda okubakaye nasibale kato be balimanya kye balimpa